ne bannyabo sizze wano kubakyamuukiriza wadde nze Ken omusanyusa naye olunaku olwaleero sizze wano kusanyusa bantu ekindeese wano bassebo ne bannyabo olunaku olwaleero nzize kwogera ku nsonga enkulu. Ensonga enkulu egamba nti nno teweerabira lwaki okyassa, teweerabira lwaki oli mulamu, teweerabira lwaki Katonda akuleseewo gwe ssebo naawe nnyabo. There is a time for everything. Waliwo ekiseera kulwa buli kintu. There's a time for everything. Buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Bwe bubaka obukulu bwe tulina. Buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Era teweerabira lwaki okyassa ggwe nnyabo, lwaki sessa ggwe. Naye njagala okubategeeza mmwe abali emukono, waliwo n'abali eggulu nga mungoberera, waliwo ne bannaffe abali Atlanta, waliwo abali Houston. Yonna gy'oli olunaku olwaleero nti Katonda ali awo mwoyo, gamba kunti amiina. Amiina. Baana b'abantu nga batudde kati nsaba museeko microphone zammwe mwenna mukube ku amiina essimu zitulike. Amiina. Amiina. Weewaawo. Njagala okubategeeza nti olunaku olwaleero tugenda kwogera heart to heart. Mutima nga gwogera n'omutima. Mwoyo gwange njagala gwogereko nammwe ng'ate n'omwoyo gwammwe gwogerako nange. Tetugenda kwogera ng'aba strangers. Tugenda kuba nga twogera ng'abantu Mukama emitima gy'atadde awamu, but only separated by oceans. But as a people connected by purpose, time, and love, just remember, we are connected by purpose, by time, and by love. Ekituyunga kye kiruubirirwa oba ekigendererwa oba omulamwa, ekyokubiri by'ebiseera, ekyokusatu bwe mukwano obwa sseruganda. Njagala kubuuza ekibuuzo kino. Singa Katonda akuwadde ebintu bisatu n'akugamba njagala ebintu bisatu by'otalina kwerabira, wandibyagadde? Would you treasure them? Weewaawo. Would you? Not your phone, system yo. Omanyi bangi mwagala akasimu. Ne bw'oba ozze ku kanisa osobola okudduka emisinde ng'olina kye weerabidde eky'omuwendo kuba weerabiddeyo essimu ewaka. Mirundi emeka gye weerabira Ebbayibuli n'ogamba kanziruke nno ne Bayibuli. So we treasure our phones. We love them. Tutambula n'essimu buli kaseera nga tugikutte tuzaagala. Naye Katonda mu bintu ebisatu nga byakugambye temuli ssimu. Not your password. Nze kamwa koogera nali neerabiddeko ku password y'essimu yange. Ng'essimu erimu eby'omuwendo. Naye natambula ekibuga Kampala ne nkimalako nga nnoonya abasobola okuggulawo essimu naye nga password sigirina. Buli bamu baagezaako. Namala ebbanga lya mwezi gumu kubanga ebyali mu ssimu nali mbyagala. Naye kyagaana. Ne ngenda mu intelligence, ne ngenda buli wamu byagaana. Era ne baŋŋamba ssebo okkiriza essimu tugiyiwe. Obulumi. Twagala nnyo passwords. Naye Katonda takugambye nti nno jjukira password. Not even the ATM pin. Bangi kummwe ATM bwe bulamu bwo. Pin yo bwe bulamu bwo. Kubanga kuliko ssente, kubanga kuliko byonna bye weetaaga. Naye Katonda takugambye kujjukira pin. Naye ng'akugamba ojjukire something eternal. Buli omu ampuliriza agamba nti waliwo ekyenjawulo. Njagala okyogere nkuwulire. Waliwo ekyenjawulo. Gamba nti waliwo ekyenjawulo. Waliwo ekyenjawulo. Kagaza
ekyenjawulo naye nga kiri mu bintu bisatu. Njagala okubawa ebintu bisatu nga bye biri mu kintu ekyenjawulo byenjagala ffenna tuve wano enkya y'olunaku olwaleero oba mu malya g'ekyemisana g'olunaku olwaleero nga tujjukidde ebintu bisatu ebiri mu kyenjawulo. Ekisooka, Katonda kwe kukukubira akaama nga bw'akubira essimu. Sigambye kukuba kaama naye Katonda n'akukubira akaama n'akugamba nti jjukira, remember your purpose. Jjukira omulamwa. Ekyokubiri, Katonda agamba remember your time. Ekyokusatu, Katonda agamba remember your people. Jjukira omulamwa, jjukira ebiseera, jjukira abantu bo. Point esooka, remember your purpose. Oli mulamu lwa mulamwa. Some of us have forgotten why we are still breathing. Bangi kuffe twerabidde lwaki tussa. Temwawona COVID oba accident oba heartbreak abamu kumwe babamenyamenyadde emitima ne mugiyunga ne bagimenya. Abantu enkya n'eggulo babamenya emitima ne giyunga ne giddamu ne giyunga. Leero bw'obanga oli eyo naye ng'omwagalwa wali Uganda ng'abaagalwa bamenya emitima. Oyinza okuba essimu lunaku lumu takwata, lunaku bbiri takwata, wiiki 3 takwata, osindika message ezibeera mu blue tick teziddibwamu. Abantu b'oyagala ennyo ne bakwesalako ne weebuuza kiki tuli ku ki, naye ng'olaba ku status zaabwe kuliko ebiriko, omutima ne gukuluma. Waliwo n'ampuliriza kati essaawa eno ng'oli Boston ng'omutima gukuluma olw'oyo atakwata ssimu. Tewawona heartbreak, tewawona immigration chaos. Mumanyi chaos, oluyogaano oluliwo mu migration, empapula zafuuka empapula, naye abamu Katonda yakuyamba empapula n'ozifuna. Weekubire ku amiina. Waliwo n'ali mu kugoba ku mpapula zo, naye nsaba Mukama oyo omulamu okuyita mu bubaka buno empapula zo zifune, si wiiki eri naye wiiki eno mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Nkusabira. Naye Katonda tatuwonya ebyo byonna, endwadde, ebbula ly'emirimu, entambula, tabituwonya tusobole okugula essaawa ey'akabi, tugule emmotoka ey'akabi. Abamu ku ffe Mukama olumala okutuwonya ebyo kye tusobola okulowoozaako okuzimba nnyumba nnungi e Uganda. Abamu tusooka kulowooza ku kyakugulira jjajja essimu. Katonda tatuwonya tukole ebyo. Katonda tatuwonya tukubire ku bantu tubeeragireko. Katonda tatuyisa mu ebyo byonna tusobole okubeera awo nga twenyumiririza. No. You are alive because God still has a purpose for you. Oli mulamu oba oli nurse mu New York, oba oli truck driver mu Texas, oba oli single mother ng'oli mu Georgia, oba oli grandparent back home in Uganda. Katonda akuwadde omukka mu mawuggwe go ng'akabonero nti olina mission, and that mission is not yet over. Njagala okuba akaama ku ssimu ng'ogamba my mission is not yet over. Njagala okulira obwamu obwo. Gamba Omukama, mwogere, teekako microphone eyo, yogera, gamba Mukama. Mukama. Ndasuubira bwe mwogera, gamba Mukama. Mukama. Mission yange. Mission yange. Tenaba gakyali mabaga. You are not where you are by accident. Joseph yali alina okuva mu nju ye mu maka g'ewaabwe Yusufu n'agenda mu Egypt, naye nga waliwo ensonga emutute mu Egypt. Gwe olwo ekyakujja mu Uganda ng'olina ensi gy'obeeramu
abamu nga naawe okusula tolinaawo bulungi. But there's a mission, there's a purpose that God has for you. Era gisanyukire. Oyinza okwesanga ng'eyo embeera muwoyita nga Katonda ayagadde kutuukeko olunaku lukye ng'ogamba nti Ebeneza, thus far Katonda abadde wamu nange. Gambako nti amiina. Amiina nnyo. Amiina. Njagala okimanye ggwe nnyabo ali kuno. Omanye abasajja tetera kwagala kwettanira bintu bwe biti. Tuba mu kuyiriba. Naye mmwe bamaama abali kuno, njagala okimanye nti whether you are a single mother, whether you are still married, naye nga your marriage is rocky, just know nti Mukama alina omulamwa gy'oli. Nga bwe gwali ku musajja Yusufu, ng'omulamwa si gugwo nnyabo, but it's a blessing of all nations on your shoulders. Nga mulamwa kisa omukisa ku bibegabega byo nnyabo awo w'oli. Nina ekibuuzo. Do you still remember the last thing God called you to do before life got too loud? You know, there are times when life gets too loud. Waliwo ebiseera obulamu bwe butuleekaanira. Tuseera ogamba abaana musirike, abaana musirike, abantu musirike, abantu musirike. Obulamu ne waliwo obulamu bwe buleekaana nga obulamu bwo bwe buleekaana. Life making a lot of noise. Era ne tuwuliriza obulamu, enjala, amaddu, ssente. Tulina ebintu bingi ebireekaana eri obulamu bwaffe, ng'obulamu butuleekaanira. Naye njagala omanye, waliwo ekintu Katonda kye yakuyitira ggwe nnyabo naawe ssebo, ogende okole mu Seattle, ogende okikole e Canada. Waliwo Katonda kye yakuyitira. Lwaki oli mu kuwuliriza obubaka buno leero? Waliwo asoose okulaba Keno leero nga kati anyumya ku bya Keno omuyimbi. Si bye ebyandeese wano. Katonda andeese wano okujjukiza nti ggwe nnyabo, ggwe ssebo, waliwo Katonda kye yakuyitira ky'ayagala eyo gy'oli. Era oba oyagala oba toyagala, ne bw'oneereeta wano n'okoma wajja kukuzaayo nga be bazza mu gurupu. Oba ova mu gurupu ne bakuzzaamu ne bakubuuza gwe bagyetaddemu dda mu gurupu. Katonda ajja kukuzza mu gurupu ye. Gamba nti amiina era nja kukola. Amiina. Amiina. Purpose, ekigendererwa. Njagala ekibuuzo kino tukitwale ng'ekiri rhetoric. Nga weebuuza nti lwaki ndi mu nsi gye ndimu? Ensi eya buliwo. Lwaki ndi mu nsi gye ndimu? Ensi ey'omwoyo. Lwaki ndi nga bwe ndi ggwe eyagendeyo ng'oli mwavu? Ng'oli mwavu nnyo naye kati ng'olinawo kasente. Lwaki okalina? Waliwo abaava ne Uganda nga muli bagaggamuko nga kati ate muli baavu n'okusinga bwe wagenda. Olowooza lwaki Katonda akukuumye bw'atyo? There's a purpose. Oba oliawo Katonda yakutwala kuggyako malala. Yalinga agamba ekyebbeeyi kya bbeeyi Omuganda tasindika kigaali ng'osindika kigaali mu Amerika. Katonda ayinza oba yakutwalayo ggwe kukunaazaako malala otereera kuggyeko wakatirwa. Atoddeyo mu lubiri ng'omulangira. Gamba nti nkitwale ekyo, Mukama ntwala mu mbeera yonna, ngiyitemu naye nga ndi muwanguzi naawe. Mu linnya lya Yesu. Amiina. Amiina. Singa waliwo agambye nti amiina, nanditegedde nti nno siina gwe nnyiiziza. Naye engeri gye mutakubya amiina kitegeeza mwenna munyiizi. Amiina. Tukubya amiina. Mwebale. Kakati atuvudde ku purpose. Ekintu ekyokubiri kiyitibwa time, which is a gift. Ebiseera. Mubuulizi atugambye nti waliwo ekiseera for everything. Naye njagala okubategeeza mmwe bassebo ne bannyabo. Some of us act like we have all the time in this world. Abamu ku ffe embeera gye tweyisaamu eraga nga abalina ennyanja y'ebiseera.
We postpone to love. Twongezaayo oyo nja mwagala enkya. Oyo gundi yanyiiza oyo agenda kumala omwaka nga tandabako. Oyo yanyiiza nina omuntu gwe nanyiigira ate nga mukulu nnyo omubulamu bwange. Naye ndowooza Mukama ngamba mu kyawandiikibwa kino Samoni eno nti bwe nva ku kituuti mukubireko akasimu mugambe nti I'm sorry. Mulina abantu be mulina okwagala naye nga temukyabaagala. Omanyi otya oba oyinza okwagala okumwagala ng'ate yava mu bulamu bw'ensi? Kati lowooza ku ekyo Katonda ekimu ku byakuwadde is time. We delay forgiveness. Tulwisaawo okusonyiwa. We procrastinate purpose. Twongezaayo ebigendererwa. But hear this, time is not our best ally, it's not our servant. Time is an assignment. Ebiseera mulimu gye tuli. Your job is not just a pastime, but to fulfill time with what matters. Ogwo omulimu gw'okola. Ne bw'oba okola, waliwo omwana muwala we Uganda yakomawo yali eyo. N'ayogera ku ekifo kye yali akoleramu nga cleaner. Naye nga kikyafu nnyo, nga ne ba homeless bajja ne bakyonoona nnyo. N'agezesebwa n'agamba ki kino naye ng'afunayo kasente. Bangi mukola emirimu egimu gye mukola nga mikyafu nga mulungi, omulimu nga mulungi naye nga mukyafu mu biseera. Tegukuwa kwebaka, teweebaka, tofuna budde bulya, tofuna budde businza, tofuna ng'omulimu gwo mukyafu to that level tegukuwa na budde businza Katonda. Naye Katonda agukuleseeko akugamba this is the right time for you to do that job. Kino kye kiseera okole omulimu ogwo. Oluvannyuma Katonda ajja kukuwa omulimu omulala. He'll give you a divine assignment. Nze nkusabira ekiseera ekyo kituuke. Time. Laugh when you can. Cry with someone who is hurting. Call that uncle you haven't spoken to 5 years ago. Visit a widow. Teach a child how to pray. Time is too precious to waste on pride, ego and grudges. Ebiseera bya bbeeyi ggwe ssebo naawe nnyabo okubimalira mu kukyawa, mu kuwalana, mu kunyiiga, mu kupulootingira abantu ebitali mu makulu. Obudde bwo bwa bbeeyi nnyo. Waliwo ebintu ebimu nga tebirina makulu naye nga tubiwa amakulu. Simanyi oba olinga nze, manyi okuwa ebitalina makulu amakulu. Saba Mukama nkyuse, sazze wano kwogera nammwe, nazze wano kwogerako nange ne Katonda wange. Saba Mukama ansaasire, ndekerawo okuwa ebitalina makulu amakulu. If Jesus came back tonight or today, would he find you using your time for him? Singa Yesu azze leero n'akukyalira eyo Texas gy'oli, ayinza okusanga nga by'okola ggwe nnyabo ali mu Washington nga byebyo by'ayagala okozesa obudde bwe yakuwa. Waliwo mukwano gwange yagenda okulambula omulwadde, ng'omulwadde ali bubi nnyo, ng'era bagenze kukola nteekateeka kulaba ngeri gye bamutwala mu kyalo afiire eyo aleme kufiira mu kibuga kuba omulambo guba gwa bbeeyi ogutambuza. Ne bwe yatuuka n'agamba ka bamukebereko naye ka pressure katono awo. Baba bakebera pressure, agenda olaba ng'obulamu si bwa mulembe. Bagenda omukebera obulungi nga mulwadde nnyo n'okusinga gwe yali agenze okulabako atwale mu kyalo aziike. Bassebo ne bannyabo bamwerawo ekitanda naye teyaweza ssaawa 3 ng'afudde. Wane waffe mulowooza njogera bya kusaaga ekitintale mu zone ey'ekitintale, ndowooza zone namba 7 mu Mutungo parish. Waliwo omwami ye ali mu Kisenyi 3. Ekifo ekyo omu ku bamemba ba Brooklyn mwabeera ate ye chairman w'ekyalo. Omwami yavaawo akaana ke kaali kazannya ne kagwa
ne katandika okuvaamu omusaayi mungi, n'atwala akaana mu ddwaliro eririraanye awo mu Kitintale. Ne batandika abasawo okukola buli ekisoboka omwana awone. Naye omwami ono yali atudde ku ntebe bw'ati alinda bakole ku mwana we. Awe we yakomya obulamu bwe. Enkeera waalwo twali mu kuziika musajja ono. Obulamu bwe butyo bwe buli gwe nnyabo. Genda mu maaso nkyawe, genda mu maaso ovuma abantu, genda mu maaso weerage, genda mu maaso ng'obala ssente zo zizo nnyabo naawe ssebo, genda mu maaso nga toyagala. Bwe bakubiriza wano ku kanisa okola omulimu gwa Mukama, genda mu maaso ng'ogamba nze sirina ssente za kuwaayo. Genda mu maaso nga gw'omu kubagamba nti nakuba ebizibu by'e Uganda, najja tebankuba nnaku, ate kanisa ze bazimba basabire mwezi ezindiwo. Genda mu maaso, genda mu maaso ng'ab'ebivvu lwe bakuyita abakwaya abasonde nga tosonda. Genda mu maaso, genda mu maaso nga olya ku ssente zo. Naye Mukama lumu yamugamba nti musirusiru gwe, wadde oteeseteese nti kati kandye kanywe kanebake, obulamu tewali. Time is so precious. Ekyokubiri Katonda kyandeese okujjukiza nze, ne bw'oba oyagadde naawe okyejjukize. If Jesus came back tonight, would he find you doing the things he expects you to be doing? Treat that question as rhetoric. Ekyokusatu kye kisembayo. Simanyi maama nkomaawo, manyi mwe muli bantu ba biseera. Ekyokusatu mukyogere oba obudde bubakutte. Genda mu maaso ssebo. Ensonga eyokusatu, ensonga lwaki okyassa egamba remember your people. There's a proverb that says if you want to go fast, go alone, but if you want to go far, go together. Waliwo enjogera nti bw'oba oyagala okudduka okugenda amangu, dduka wekka, ne bw'oba oyagala okugendako ewala, genda ne banno. Abooluganda, njagala njogereko gye muli mmwe mu mutima gwa Ugama. We were not made to survive alone. We need each other. Mwe bannaugama, Katonda teyakutonda kubeera nga you survive alone, nga gwe weebeezaawo wekka, naye weetaaga banno. Abamu kumwe muli bamamba, abamu muli ba musu, ni abamu temulina na muziro, abamu mulina bataata, abamu temulina. Ne bwe mbalaba nga bannayugamba muli muntu omu. You are a family, your purpose. Let us not be successful strangers. Tulina abantu bangi nga bali successful, bakulaakulanye, naye nga bali bwannamunigina. Abantu bangi Mukama alina byakukolera gwe ali eyo, naye nga wakyawa buli omu, nga ku mukolo gwo tolina gw'osobola kuyita kubeerako. Bw'olowooza ku Jessica, yakugeya. Tom yakunyiiza. Sandra yali atwala bbaawo. Kibirige katono akubbe oleme kuzimba nju. Bangi mukoma w'e Uganda, naye nga buli ali e Uganda wamukyawa. N'onoonya gy'olaga, n'ogenda ku Sabrina's, n'ogenda ku Nando's, n'ogenda ku Acacia Avenue, n'ogenda buli wamu. Nga you a successful stranger in your own country. Ne baba nga bakukyawa, nga bakunyiiza, Katonda agamba, go with people. Abo b'otayagalira ddala, abo gwe nnyabo gwe, jjajja Nufoku. Abo b'otayagala, Katonda b'ayagalira ddala n'okusinga bw'olowooza. Yakugamba, love them. Obudde bwakulekedde, yagala abantu be. Nyinza okuba nga wano njogedde ebimu ebikunyiiza. Just love me. Not for me, but for God himself. Because Jesus loves me. Buli omu weekwateko mu kifuba bw'otyo ogambe nti Mukama,
onjagala. God, you love me. Mukama onjagala. Mukama onjagala. Bassebo ne bannyabo, let us not build lives in America and forget to build each other. Mulekerawo okuzimba obulamu obulungi buli omu mu nsi gy'olimu naye nga weerabidde okuzimba banno. Let us not live in big houses but with very small hearts. Mu mayumba manene naye nga tulina obutima butono bwe buti ng'obw'enkoko. Love is not just a sermon. Love is a decision. Okwagala abantu osalawo kisale, tokitomera butomezi, gw'osalawo okwagala. You choose to love. Love someone today or tonight. Support a student in Uganda. Beera n'omuyizi gw'oyamba e Uganda wadde si gw'omuzaala. Beera ne munno gw'oyamba gy'oli mu nsi wadde tomulinaako kakwate. Bwe bali kubuuza okola kyaki, gamba ekyo si nze nkyagala, Katonda y'akyagala. That's one of the purposes of life. Oli mulamu kubanga Katonda akwagala oyagale. Njagala kubayiza ne bino. Pray for a fellow nurse who is struggling. Oyo nurse omusawo ali mu ensinga emukutteko, musabire. Sabira munno atannafuna mpapula, lowooza ku yeetaaga okujunwa. Mukubire kasimu omugambe nti nkulowoozaako. Let us cry and laugh together. Mukaabe naye ng'ate musekera wamu kubanga eyo y'emu ku purpose lwaki tuli balamu. Njagala okubagamba, let us stop doing things just for life, but we must live to love. Tetukola bukozi bintu kuba tuli balamu, naye njagala tubeere balamu olw'okwagala. Some of you watching this, you miss home. Abamu muli wano naye nga you are homesick, ng'owulira owettanira okubeerako ewaka naye ng'oli mitala w'amayanja. You miss mama's food. You miss the church choir. You miss walking barefoot in the red soil of Uganda after Sabbath. Abamu eyo gye muli onoonya awali ku ttaka nga teririiwo. Oyita ku peva, tiles, colans, tamaka n'ebirala. Granite. Oyinza okuba olina ennyonta y'okulinnyako ku ttaka lye Uganda naye nga tomanyi we weetwalira ku airport Kambwe. Oba abamu ng'oyagala naye nga tosobola, embeera egaanye, nga ssente olina mu bungi na buli kimu mu bungi naye ng'obuvunaanyizibwa tebukusobozesa. Nze nkugamba tozirika. Maybe you cry alone sometimes. Abamu mwekaabira mwekka ne weekweka mu maziga go. But let me remind you, God sees you. God has not forgotten you. And we, your family, haven't forgotten you either. Ffe benjuuyo, ffe baganda bo ne bannyoko, tetunnaba kwerabira gwe ssebo naawe nnyabo. Tukwagala wadde emitima gyaffe bye gikola oluusi biraga nti tukukyawa, naye tukwagala. Today I choose to remember what matters. Why you are still breathing? Purpose. Mukyali balamu kubanga waliwo ekigendererwa ekikulu. Olina ensonga lwaki oli mulamu kuba Katonda waliwo kyakwagaza. How you are responding to your time, that's eternity. Lubeerera. Bw'obanga obudde bwo nga bakutadde ku mukutu guno olwaleero kuwuliriza bubaka, ng'obaddewo ku bubaka leero nga towangayo bulamu bwe eri Kristo,
ng'obadde onyumirwa bunyumirwa kye tuliko, Katonda akugamba nti nno kozesa ebiseera bino omukkirize osobole naawe okusiikira eggulu. And who you have been is already given a community. Kale nno tulina papasi 3 lwaki tussa. Tulina ensonga 3 lwaki tussa. Purpose kigendererwa. Eternity ebyo biseera. Community be bantu baffe. Let your life become a testimony of time well spent, purpose pursued, and love shared. I invite you today, wherever you are, njagala mwogere ebigambo bino. Kale nsaba oyogere ebigambo bino. Gamba nti Mukama Katonda wange, weebale kubanga nkyassa omukka ogw'obulamu. Mukama, nkwebaza kubanga onina ekigendererwa lwaki ndi mulamu. Mukama, manyi nti nno olina ensonga eyantwala mu nsi gye ndimu. Nsaba ekigendererwa ekyo kituukirire ate nkirabeko n'amaaso. Wow. Gamba nti Mukama, nina ensonga lwaki ndi mulamu. Nyamba nkozese bulungi ebiseera byange okwagala abalala. Gamba nti Mukama, nina ensonga lwaki nkyassa. Nyamba okukozesa ebiseera bino okubeerawo ku lwa bannange ne bwe baba bamenya omutima. Mpa omutima ogusonyiwa wa Yesu Kristo Mukama waffe. Basebo ne banyabo bannayugamba, munzikirize mmalirize bwe nti tulina ebintu 3 lwaki tukyassa. Remember your purpose. Tokkiriza muntu kujja ku kigendererwa. Remember your time. Kozesa bulungi ebiseera. Kijja kuzaala amagoba nga Mukama bw'ayagala. Remember your people. Jjukira abantu bo. Ne baba tebakwagala oba bakwagala, Katonda akugamba nti ye abaagala. Saba Mukama bawe omukisa. Zeke n'omusanyusa. Amina. Amina. Amina.